This is from Pantilla Mbaniriza kabalunja bagara kufifija the news ankahiranga ngamanti mukola chamanyi nyonyitero kubanga ate moje kumide komje bali jemutusizako engalo hall nako olwalero kansubire nti muli bulunje yes amawulire gana kugentandise nago hanti omukyala abadakola ku Radio Simba FM mwefe abadamanyidwa nga Sharifa na nyinja songa abanji bamukazako eya Sharifa kirabo asiza ogwenkomero nako olwalero katusabire famire ye Mungu aberenga ate ajigumya namwe mwe nabali eyonga muviridwako abantu bamwe Mungu ayongera okubanga ate abagumya songa ate fa ali abalamu tugene maso okubanga ate tumwebaza olwekirabe ekyobulamu mukadeke kamuho okuddako eno mbantu be kawempe y'omukramanyidwa nga Honorable Muhammad Segiri nyayongedde okubanga ate akikola bagenze maso okubanga ate alangira ambulance yoku endala okubanga egenda kutuuka esawa yonna mu kitundu kyeyo yes bo bali mu kujaganya tebalonda bubi olw'ensonga nti enkyukakyuka yeyongera ku speed eyayiriyiri songa ate side zeno omukyala amanyidwa nga Mami Babi Itungo yes mukyala omukramanyidwa nga Robert Chagulanyi Center mu hagenze maso okubanga ate akyalirako abakyala bali mu myaka gy'obuvubuka bali embuto eside zeyo eruwero naberanga ate abatusako ebyokukozesa mu maluwaliro ekintu kino kiruddemu ebbanga era nga tugambye nti kitwalidde ddala emyaka nga 8 agenda maso okubanga ate akakalabya emirimu egifaananako bwegite yes tutuuse okusima kwaffe eri abantu abafaananako we bati kubanga bangi nnyo nnyini ddala abagenda maso okubanga ate bakola emirimu egy'ekisa ababera mu kamera n'abatabera mu kamera mwena mwebali nnyo mwebalire ddala omulimu ogw'amatendo ogwo gemugenda maso okubanga ate mukolera eggwanga lyattu Uganda okuddako eside eno waliwo enkoko ezigambibwa okuba nti zibbiddwa okuva wali eri ku Gulu University yes era ng'enkoko ezo bagenda maso okubanga baziranga kigambibwa nti enkoko zino babadde bagenda maso okubanga ate bazikolerako emisomo egy'enjawulo okugezaako okubanga bazuula obanga bakola eddagala erisobola okubanga likubibwa enkoko ezisobola okubanga zivaako ennyama ennyingi wabula nga ate tezirwala nnyo wabula ate enkoko ezo zibabadde bakasindira eddagala eriwerako ddala waliwo abazigwa bagenze maso okubanga ate bazibba batutegeeza nti enkoko ezo za bulabe era nga omuntu yenna anagezaako okulya ennyama yazo ajja kulaba ekinaddira so nno wobanga oli eyo nga gwe yagenze maso okubanga ate obba enkoko zino zibabadde basomerako mukwano wandizizaayo nga bukyali nga tonaba kubanga ate ofuna buzibu kubanga batugambye nti bazikubye eddagala eriwererako ddala enabanjala oba enabambeera eri mu ggwanga lyattu Uganda naye nga bwe bityo bwe biri eside eyo songa ate okuddako eno bannayuganda okuva mu nsi ez'enjawulo okugeza nga South Africa, Netherlands bagenze maso okwongera okwekalakasa ku nsonga z'omukulu amanyidwa nga Fred Lumbuye Kajubi era nga bano bagenze maso okubanga ate bagenda ku Turkish embassies eziri mu ebyo ebibuga gye basinziira ne bagenda maso okubanga basaba omukulu oyo abeere nga ateebwa yukira nti ebbanga lyetolodde bukyanga omukulu ono akwatibwa era nga tanalwako bantu ensonga lwaki bakyagenda ddala maso kubanga ate beralikira n'omukulu amanyidwa nga Honorable Nkunyingi Muwada naye bwatyo yagenze dda mu ggwanga erya Turkey yeyunge kwabo abagenda yedde okusobola okulaba nti bagenda bakwasaganya ensonga y'omukulu amanyidwa nga Fred Lumbuye Kajubi so nga ate omukulu omu alabiddwako mu katambi yesinga agumbye wali eri ku offices za human rights asitudde ebintu by'omuli omufaliso bulangiti twala tugende n'agamba nti nze wano sivaawo oluvannyuma lw'omujasi omu okubanga munange yasalako girlfriend we oba mukazi we n'amukwana ate tatakomaoko n'abeera nga ayingira amakage naye mwennyini senkulu oba semaka n'abeera nga ate amuyisa bubi obanga amukuba embeera gy'agamba nti agikooye so ye n'asalawo okubanga ate addukira mu ba human rights babeere nga bamutaasa olwokuba akwata mundu amaze kwemirembe nedda wamayambala engato zo sebo buzibu ki omusajja yajja bamuleeta transfer mujasi bamuleeta ku UCTU Kawempe nze nkola kuli hapo bamuleeta yansanga nina girlfriend bamuyita Lydia kati bwe yatuuka ate nze nanfula ekyokukuba nga amaze okwana girlfriend namulekera buli kaseera nkuba ngenze ku police reporting gundi zizino medical forms bamuyita ne osi bamuyita Muhanji ne police engambye tebasobola mukwata kubanga bali bajasi baganda baabwe kati nze ngende wakwe kujja ku human rights ngende Muhanji lunch koporo atera kutambula ne ba LD naye nga yasibira wange madinisa agali ku nyumba yange wensula yagakuba ne basooka bangobawo nengenda ku nyumba ndala kati nawe alumbyewo nanyini nyumba nsudde bwe nze Kanda Ronald Kyandiga obeerawo Kawempe gwokola mulimu ki nkola kuli hamu ndi welda so kati oze wano
byenkozesa kati oze human rights bakuyambe njagala kuyambibwa kubanga olaba Gilbert Bukenya yali vice president bamukwata bamutwala ku mbuga z'amateeka what of that lunch couple lwaki yete okaye bamuyitaani bamuyita Muhangi oze kuyamba nze kuyambibwa bwatyo omusajja wattu bwagenda maaso okubanga ate alajjana ku lw'obulamu bwe wabula nga ate tunyajjukira bulungi nnyo nti mu mwaka guno gwennyini omwezi gwali ga January nga twolekera akalulu yes Uganda bagenda maaso okubanga ate bagishatinga down internet nga batono nnyo abasobola okubanga ate bagi accessinga kakati nno wenjogera omukulu yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abategeeza nti Uganda teyeetaaga kiyitibwa Facebook n'agamba nti nga Facebook teriiwo mu Uganda ekyayinza okubanga ate ekulaakulana tewali kiyinza nakugiremesa kukulaakulana Facebook terina kyeyongera ku ku Uganda kino nno kyaddiridde oba yakyogedde oluvannyuma lw'okuba nti abantu bangi bagenze maaso okubanga bavaayo nga beemulugunya ku nsonga y'okuba nti basobola ku accessinga Facebook nga tebalina nkola za VPN n'ebirala ebiringa ebyo nga bagamba nti businesses zaabwe ezisinga obungi ziddukanyizibwa Facebook yes abantu bangi balinako businesses n'avaayo n'abategeeza ensonga eyo n'abategeeza nti ye tajaagalirako ddala mu ggwanga ly'e Uganda olw'ensonga nti terina kyeyamba Facebook era terina nkulaakulana gyereta bino byonna yagenze maaso okubanga ate abyogera wali eri ku kisaawe ekkolo nga agezaako okubanga ate ayaniriza abakyala n'abaami abasobodde okubanga ate munange batukiikirira mu Tokyo Olympics 2020 ate nga teyakomyawo yagenze maaso okubanga ate buli omu amusimba ekirabo kya mmotoka naye nga kinajjukira nti n'omukyala nzikulu yadduka emyaka gyaddeeyo yes naye yalabiddwako awo ku social media ng'agenda maaso n'okubanga alajjana nti ebirabo ebyamusuubizibwa omwali emmotoka n'ennyumba paka nakati tabifunanga tuwabadde tukyali awo ate mwana tunezireeta birthday girl Catherine kusasira gye buvuddeko awo yabadde ajaguza okweza emyaka gye 38 abangi gye bavudde ne bagamba nti alimba teyawezeza 38 nga bulijjo ba social media in-laws babeerawo wali wonna okubanga ate bawakanya ebintu ebimu yes omukyalo ono yavuddeyo n'atugamba nti mwetefutefu okubanga ate yeetaba mu kaluka 2022 ak'okuvuganya ku ntebe eya East African Legislative Assembly nga bw'ati bw'agamba wabula nga ate kino kisitudde bangi omulino omukulamanyiddwa nga Bajjo owa Bajjo Events namutegeeza nti munange mwanyinaze kusaasira bino tobiyita byamannyo wenuho olw'okuba nti munange wafuna akakisa n'olondebwa President Museveni ku ntebe eya Presidential Advisor nga ne spelling tosobola na kujogera ate kitegeeza nti ne wano ogenda kubanga ate otukiikirira jjukira nti wano obeera tokoma mu Uganda yokka wabula ogenda East Africa yonna ogenda kubanga ate otuswaliza bwerere eyo tojja nayo amugambye tata wana teyeetantala wabula nga ate mukadde ke kamu ye kusaasira bw'atyo yavudde era still n'ategeeza nti agenda kubanga ayasanguza abali b'enkwe abazirya mu mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni namutegeeza nti olukalala agenda kubanga alumusomera amuwe buwinnaku ye abantu abalina bangi nnyo nnyini ddala embeera bwetyo bweyimiridde essayidi eyo so nno kasooke tuveeko wano mu bulango bw'akamaffe ate oluvannyuma tuyongerere n'amawulire gaffe abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 17 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe kwanirizaako mu kitundu kyaffe ekyokubiri era nga mu kitundu kino tutandikise n'omuyize eyalabiddwako mu katambi ng'agenda maaso okubanga ate atembeeya emirondo emmwanye ebinyeebwa n'ebirala ebigwa mu ttulubanga eryo ekintu ekyaleetedde abangi okubanga bennyamira abayizi amaanyi gabaweddemu okubanga ate baddayo ku ssomero so nga ate babazadde n'amaanyi agawerera nabo gaalabise nga geesaze mu ggwanga ly'e Uganda nga bagamba nti bawerera bwerero olw'ensonga nti emirimu mu ggwanga ly'e Uganda tegikyalabika Banaye ekitabo tukite boy ekitabo temuli future awo wetuli essaawa eno naye ng'ate okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Weasle Manizo yes ono story yagenze maaso okubanga ate ebalukawo ku side yetu agitegedde bulungi oluvannyuma lw'okubanga ate akuba mwana mulenzi amanyiddwa nga Kawese yagambiddwa okuba nti shamba boy we oba house boy we mukadde ke kamu omulenzi oyo yazuuliddwa nti DJ yes yamukubye era nga n'ekigere kyamenyese wabula nga n'omubiri gwagenzeeko ebiwundu ebitundu ebisinga oyo ne yasoose kuddusibwa wali eri mu ddwaliro ery'ensambya wabula ate oluvannyuma yaggiddwawo nabeera nga ate atwalibwa emulago
asobole okubanga ate afuna obujjanjabi obusingawo. Akavuyo kano katuusewo wali eri mu Netherlands makaga bagasangibwa eyo emakindye wabula nga tejjukira nti kino kyagenza okubaawo nga gye buvuddeko awo ne wiiki tennawera nakutuusaako amawulire agawiza okuba nti yalwana n'omukulu amanyiddwa nga King Saha ate nga mukadde ke kamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Palaso naye alina akavuyo ke yagenda maaso okubanga ate akoleyo mu bitundu by'eggulu nga ayagala kulwana. Kakati no okudda ku nsonga eno omumama w'omulenzi ono yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate awanjagira abamayanja family ng'abasaba bagende maaso okubanga ate bajjanjaba mutabani we ekintu mama wa Palaso kyataaganye n'agamba nti bano baana bange nze mbazaala bonna era omwana njagala mbere nga mujjanjaba yes n'asalawo abere nga ate atuusaayo obuyambi asobole okuba nga ajjanjaba omwana oyo. Yakoze kirungi nnyo nnyini ddala wabula nga ate mukadde ke kamu ye poliisi yategeeza nti Weasle teyeetaaga kuba nga ate awozesebwa ku nsonga eno yeetaaga kuba nga akwatibwa bukatibwa aggalirwe wabula ate ye Weasle yavuddeyo ku Facebook page ze n'agenda maaso okuba nga alaga nti ebintu ebyo byabeereddewo ye teyabadde mu ggwanga lyattu Uganda yabadde mu ggwanga erya Kenya ng'era atutegeeza nti yabadde amazeeyo wiiki namba nga mufunzi agezaako kutulaga nti tannabeerako mu kavuyo kakuba nga ate akuba shamba boy we. Wano no ba social media in-laws basinzi ne bagenda maaso okuba nga ate bamuwa level ne bamugamba ave mu kwewunza balina omukono guno ogw'okuba nga ate bakuba bannaabwe tamanyi nsonga lwaki so nga ate mama waabwe wabuziddwako ku nsonga eyo naye agenze maaso okuba nga ategeeza nti abaana be ekiboononye kwe kuba nti munange banywi ba mwenge naye n'asaba babeere nga bava ku mwenge baterere mu layini balekerawo okuba nga ate bakuba abantu. Jjukira nti ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone guno muze gwe nnyo era nga yatutegeeza nti kakati keyaweza emyaka 4 ebintu ebyo byokuba nga alwana wano nawali agenda kuba nga ate naye abisuula mu gguluka. Kakati naye omukulu amanyiddwa nga Bajo Events yavuddeyo ku nsonga eno n'agenda maaso okuba nga ate abategeeza nti ekintu kino kyandibanga kikolimo nga babakolimira olw'ensonga nti bonna be bamu bagenda maaso okuba nga ate bakuba abantu ab'enjawulo nga bo beefula ab'ekitalo n'agatako n'okuba nga abategeeza nti gandi bamaalo yes n'abagamba singa tebeesabidde ekintu ekyo kibaliko kyandibanga tekibavaako tujja kuba twakamala okujjanjaba ono ate bagende mu maaso babeere nga bakuba omulala n'abategeeza n'obategeeza nti omukulu Bebekulu wamu ne Bobi Wine tebasobola kukola kintu kifaanako bwe kityo olw'ensonga kino ekintu kyonoona ekitiibwa ky'omuntu era nga teyakomyawo yagenze mu maaso okuba nga ate awa omulwadde emitwalo 3 egye Uganda gimuyambeko okuba nga ate ajjanjabibwa. Era nga Bajo yayongedde okuba nga ababuulira n'abasaba nti bave ku biragalalagala okugeza nga enjaga n'obwengeyenge n'abagamba nti singa tebabivaako bakuba nga ate munange bongera okukosa obulamu bw'abantu abalala bangi so nga ate ba social media in-laws bawabudde Weasle nti mu kifo ky'okukozesa amannya mangi nga akuba abantu agongere mu music kubanga okuva omugenzi radio bukyanga ava mu nsi eno tebawulirangayo ko oluyimba lwa Weasle lutegerekeka so nga ate okuddako wano mu ggwanga erya Tanzania omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz yayongedde okuba nga ate munange ekintu akiwa oluvannyuma lw'okuba nti Kenya yagenze maaso okuba nga ate etalisti ey'abayimbi 10 bwe bati abakyasingidde ddala okuba nti basaakingibwako mu Google wali mu ggwanga lyattu erya Kenya okuva emyaka 15 emabega era ng'omukulu ono ku lisiti okwo yabaddeko nnyo nnyini ddala yes nga mu Africa yakyasinze okuba nga ate asaakingibwako mu ggwanga eryo tolaba nti ekyo kiba kyamaanyi nnyo nnyini ddala yes omukulu ye akyayongera ddala maaso okuba nga ate akola ebyafaayo olunaku olwaleero muwala w'omukulu amanyiddwa nga Gravity omutujjulu yazaalibwa era nga amazaalibwa ge tumwagaliza amazaalibwa amalungi ennyo nnyini ddala. Mukadde kamu baganda bafa okuli Shamim, Jamira, Sara, Isma Musa wamu ne Hanati bagamba nti bagaliza mama waabwe amazaalibwa amalungi ennyo ddala era nga bagamba nti ye muzira waabwe mufunze ye hero waabwe era nga gana amazaalibwa gadde galinaku lwaggulu naye ng'olunaku olw'eggulo saasobodde kubanga ate mbaweereza abalungi abagala bwentyo ne Salombe nga ate mbibatuusaako olunaku olwaleero ate nga si be bokka munange wabula ate n'omukulu amanyiddwa nga Don Rama okuva wali ere mu kibuga ekya Tokyo Japan agamba nti naye atuuse okusiima kwe eri omwagalwa we amanyiddwa nga Mia Mariam agamba nti amwagala nnyo ebitenkanika era nga asiima nnyo ebirungi byonna byamukolera yebale kubeerawo mu bulamu bwe yebale kubanga ate mukyala w'amaanyi nnyo nnyini ddala kumuzzaamu maanyi kumuwa advice zonna kumuwa muhabbatina kumuwa bwesigwa na kumwagala era nga agamba nti amwagala nnyo ebitenkanika oyo mukulu amanyiddwa nga Don Rama ng'agamba nti Mia bakwagala ebitenkanika omukwano bwe gutyo bwe guba so nno nawe wenna ali eyo ng'olina obubaka bonna bweyagala okuba nga ate otuusa kumwagalwawo genda maaso obere nga ate onkonako ku namba eyita ku screen nja kuba nga ate munange omwagalwa nkola ki mutuusaako obubaka bulungi nnyo nnyini ddala awo ensobodde okuba nga ate mbatuusa olunaku olwaleero kansaba oyo omutonzi atakuumira mpeera abeere nga abankuumira mubeere bulungi abatandika okuba nga ate musubscribinga namwe mugende maaso mbere nga ate mweyunga ku channel yaffe yes ne page ekipenzipenzi tujja kuba nga ate twongera okubaweereza musula bulungi mbagala nnyo mweraba.